Omusaayi marwairo mu bitundu okuli Mbale, Karamoja, Teso, Sebeyi, Bugisune na Mutumba. Wabula okusinziira ku Dr. Bumba Ahmed akulira etterekero ly'omusaayi lino, abayizi be bamu ku bantu be basinga okuŋŋaanyaamu omusaayi naddala mu biseera ebyokusoma era ng'enteekateeka eno ekosebwa nnyo naddala bwe kituuka mu luwummula oluwanvu ekireetawo ebbula ly'omusaayi. Buli abaana bwe bawummula okuŋŋaanya omusaayi kufuukira kizibu nnyo kubanga abaana bangu nnyo bagaba kibangula nnyo okugaba omusaayi osingako abantu abavudde mu masomero. Bw'abadde akulembeddemu enteekateeka y'okugaba omusaayi mu kibuga ky'e Mbale, Dr. Bumba ategeezezza nti basanga okusoomoozebwa kw'amaanyi naddala mu kiseera eky'ennaku enkulu olw'obubenje obugwawo ssaako ne bamaama abazaala ababa bagwetaaga mpozi n'abaana bato abatawaanyizibwa omusujja gw'ensiri era bw'atyo n'asaba abantu okujjumbira okuwaayo omusaayi mu bungi. Essaawa eno abakazi bangi nnyo abazaala ne bafuna obuzibu ne babulidinga nnyo nga beetaaga omusaayi. Omusujja gw'ensiri gubadde gukyali mungi nnyo mu bitundu by'e Bukedde ennyo mu disitulikiti y'e Kibuko. So nga bonna abaana balwadde omusujja gw'ensiri ne bafuna complicated malaria balina obwetaavu bw'omusaayi. Ate n'obubenje bweyongedde ddala mu Desemba obubenje bwali bungi ne mu January muna tukyawulira obubenje bonna baba beetaaga omusaayi. So tusaba bannayuganda tusaba abantu bonna bajjumbire okubanga bajja bagaba omusaayi. Ono era atubuulidde obungi bw'omusaayi ogwetaagisa okutaasa obulamu bw'abantu buli mwezi nga beetaaga yuniti 6 mu kitundu ky'e Mbale wokka wabula ng'okuziweza kizibu olw'omuwendo gw'abagwetaaga okuba omungi ekiviirako abalwadde okufiirwa obulamu n'abamu okukandalirira mu malwaliro nga bagulinze. Wano mu Mbale region buli mwezi twetaaga yuniti z'omusaayi nga 6,000 units ez'omusaayi. Ne mu December ne January tuba tusoloozaako mu bantu units nga 4,500. Ekyokulabirako eddwaliro nga Mbale Regional Referral Hospital buli lunaku yeetaaga units z'omusaayi nga 45 ku 5. N'olwokuba nti omusaayi tetulina gumala tumaliza tubawadde units nga 35 ku 4. Kati kitegeeza nti baba balina okukozesa obukugu okulaba ng'abantu abali obubi bwokka bwe basooka okufuna omusaayi. Ne kiviiramu abalala okulinda akaseera akawanvu. Omuntu n'ajja mu ddwaliro n'amala ennaku 2 nga tafunye musaayi, n'amala ennaku 3 nga tafunye musaayi. Kati okuziba eddibu lino, Dr. Bumba ategeezezza nti nga bali wamu n'amalwaliro mu Mbale n'ebitundu ebiriraanyeewo bakkaanyiza okukomya okukandaliriza okulongoosa abalwadde naddala abatali bayi nnyo kiyambeko okukuuma omusaayi ate okuyinza okwetaagibwa mu kaseera akakatyabaga. Era kati essaawa eno tukwaganya n'amalwaliro twabagambye operation eziri elective ezolongoosa abantu nga tebali mu mbeera mbi bajja bagikola ki bazikendeeza so enkozesa y'omusaayi ekole ki naye ekendeere. Nate nga kyandibadde kirungi okulaba nti omuntu bwagenda mu ddwaliro yadde alina operation gye yeetaaga bamulongoserawo kigamba nti bamulwisa ogirongoosa kuba tewali musaayi. Farida Nakayisa ne Nelson Gonsia, BBS Terefayina. Bannayuganda bakubiriziddwa